Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Engineer Badru Kiggundu akyaddeko ku Bukedde TV mu kitongole ky'amawulire okulaba enzirukanya y'emirimu. Wano ateereddwa mu kafuba k'enjawulo nga mwasinzidde n'agumya eggwanga ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kateeseteese okukozesa enkola egoberera ebikwata ku bulamu bw'abantu biyite biodata mu kalulu ka 2016 okusobola okumalawo abantu abalonda emirundi egisukka mu gumu gwe balina okulonda. Engineer Kiggundu agamba nti enkola eno be baasooka n'amawanga ag'enjawulo agazze gagikozesa okugigezesa wadde mu biseera bwe baagigezeseza tewaali nsimbi zimala kugissa mu nkola. Biometrics ku luno twagamba nti tugende dda 100% kuba luli twakozesaako nga kimu kyakusatu lwakuba nti tetwalina buuma busobola olw'okuba nti twagatta register eyaliwo nakino ekitundu ekipya ne tukola register gye twakozesa mu 2011 naye kati ejja kuba nga eri 100% biometrics. Enkola eno eyitibwa biometric voter registration system mu lufuutifuuti ezze ekozesebwa mu mawanga okuli Kenya, Ghana ne Nigeria ng'eziyiza abalonda emirundi ebiri ssaako okukugira okubba obululu mu kubukuŋŋanya n'okubala. Kenya yasigaana nti yadoptinga gondi biometrics naye ffe baatwebuuzaako nga tebannakitandika naye nga teffe twali tukitandika kuba ffe twasobola okukola experiment olwakuba ni engineer ki twamala kukola model study ku biometrics mu 2004 ne tulaba nti technology mulungi era netusaba gavumenti nti tugende mu tulubalina eppya eya biometrics naye sente nga mwana w'omusiraamu oyo nga muzito. Mu nkola eno omuntu yenna ebyamukuŋŋaanyizibwako mu kuwandiisa kw'okufuna endagamuntu bibeera mu byuma bikalimagezi ebya kompyuta nga kaadi yayisibwa mu kuuma akagisoma ne kaleeta ekifaananyi ssaako ekinkumu ekikwatagana n'ekyoyo nnyini kaadi. Era bw'ojja ku polling station ekigalo kyo tugamba kiteekemu ankuma agamba nti yeggwe identity zo nga baziraga ne polling register nga kwoli lwaki tukukkiriza kuba kano naye bw'obanga siwa okubira era ekyuma kijja kutegeeza nti agenda kensambya eyo yenkola ffe gyetuleese ate etalina mukiri kyomwogerako ekyabaliraano. Ayongeddeko nga bwali omwetegefu okwamuka akakiiko k'ebyokulonda nga ssentebe singa okusaba kwa bannabyabufuzi n'ebibiina bya nakyewa mwe baasabira wabeewo ennongoosereza mu kakiiko k'ebyokulonda n'amateeka gaako biyitamu. Waliwo amateeka naddala mu ssemateeka 1995 alambika ebyokulonda ffe mwe tutambulira oba ennongoosereza ejja oba tejja ne bw'eneejja ng'egambe nti oba Kiggundu baawo nga nvaawo naye omulimu tegujja kugaana kutambula. Engineer Kiggundu asiimye empeereza y'ekitongole ky'amawulire ku Bukedde TV naddala amawulire agabutikidde n'agataliko nfuufu gagambye nti gayambe nnyo okumanyisa eggwanga ku nsonga ezikwata ku bantu. Joseph Setimba yakusakidde guli eyino ku lwa Bukedde TV.